Abawagizi ba NRM nga basuubuzi b'omu butale mu Kampala abali eyo mu 4 bakungaanidde mu Lugogo MTN Arena olwaleero okuyimba ssaako n'okusuuta ekibiina ki NRM obwedda kiri ku mimwa gy'abantu nga n'abamu ebisanja by'ebitooke batambudde nabyo. Bano bakungaanye okulaga obuwagizi bwabwe eri omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni era n'okusala entuto ku butya bwe bagenda kumukoleramu kakuyege. Obutale bonna obuli wano mu Kampala tukakasa nti abantu bonna 80% bamuwagira. Wabula abasuubuzi bano bayita bamu ku bakulu okuva ku kitebe kya NRM era nga bali basuubira wabula nga tebalabiseeko ensonga ebalese nga bakukuluma. Olukiiko lwatuleka nga basituletegeezi tuli nabo ne bakkiriza nti omu ku bajja kubeera wano obutabalaba eyo nayo nsonga ndala tujongereza ku bintu ebitunyingiridde ebingi. Francis Babusa Kunera Gadinga bonna batunuulidde ekifo kya Lord Mayor ku kamyufu ka NRM bo balabiseeko. Bwetubanga tuli mu NRM tubeera mu nnyumba ki tubeera omuntu ki obuntu bwaffe obutonobutono tusobola okubufunira eddagala ne tuteesa ne tulongoosa ekibiina. Oluvannyuma buli musuubuzi abadde mu lukungaana luno aweereddwa omutwalo gw'ensimbi wakati mu kwesindika.